Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero bayitedde eddagala erigenda obbayamba naddala mmwe abalina bizinensi ng'oyagala bizinensi yo okutangira abantu ababi ogireetamu eddagala oba ogisiraanya. Kwetedde eddagala erigenda okuyamba tutunuulire kwetedde gwe bayita omulamula oba oluwaanyi oba olumalama wano nkuleetedde njagala wetegereze bulungi nnyo lweru gwe bayita oluwaanyi. Ku luwaanyi olwo tugenda kufunako jjasi akati nga bw'ogenda okulaba tutunuulidde oluwaanyi n'enkwetera omwetango ogwo guyitibwa omwetango nga bw'ogulaba. Ne ku mwetango ogwo tugenda kufunako akati. Ku mwetango tugenda kufunako akati. Eddagala lino ligenda kuyamba okubeera nga liziyiza obutakusindikira bintu bibi ebiyinza okukusiraanya ku bizinensi yo. Okitegeera bulungi nnyo kwegamba ng'olina bizinensi naye nga kwegamba olina kikola olabe ng'oziyiza oli obutakusindikira bintu bitali birungi okukusiraanya bizinensi n'egaana okugenda mu maaso. Eddagala lyo lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. Kati oluwaanyi funako akati nga bw'olaba tusazeeko akati okalaba akati bwe katyo kalungi nnyo k'ogenda okufuna okalabye ku luwaanyi gyako akati ako bwe katyo nga bw'okalaba. Kati ne ku mwetango gwennyini omwetango nagwo era salako akati nako akati nga bw'olaba bwe katyo. Kati tugenda bigatta wamu tugenda gatta akati k'oluwaanyi n'akati k'omwetango tugenda bigatta wamu. W'omala obigatta nga w'obiraba bigatte wamu ofune w'obisonseka mu kamooli oba ku madaala agagendako ebintu naye okuliraana omulyango oguyingira mu bizinensi osobola obisonseka mu kamooli ku mulyango oguyingira mu bizinensi yo. Kigenda kuba kirungi nnyo. Ebintu ebyo ng'obiteekamu oteekeddwa okulaamiriza ng'obiteekayo waggulu. Kitegedde bigenda kuyamba bulungi nnyo okuziyiza ebyo ebibi ebyandize mu bizinensi yo okulemesa okugenda mu maaso. Birungi nnyo ebintu ebyo. Kati bw'obeera obiteekayo waggulu tugeze obitadde mu kamooli ogenza obisonseka mu kamooli obisonsekamu ng'oyogera oba kye bayita okulaamiriza. Osobola okulaamiriza bw'oti neetangidde buli kimu ekitali kirungi, neetangidde ebyo ebitali birungi bye bayinza okunsindikira, neetangidde buli kimu ekyo ekitali kirungi. N'oyongerezaako n'ogamba nti neetangidde ebyo byonna bye bayinza okunsindikira ku mulimo gwange wano nze namulawo. Bwekityo bwe kiri beera ng'olaamiriza bw'otyo kijja kuba kirungi. Ligenda kukuyamba naddala gw'alina bizinensi kwegamba okubeera ng'oziyiza obutakusindikira ebyo ebiyinza okukusiraanya oba okuleetera eddagala eriyinza okukusiraanya ku bizinensi yo. Bwekityo bwe kiri naye nga kirungi nnyo eddagala lino oliteekemu ng'osoose n'okola ebyo bye nasooka okunnyonnyolako emabega nga bizinensi wali ogiyingira wasooka n'ogyekenneenya bulungi nnyo ng'ennyumba wagisiimulamu n'eddagala eryo erisobola okugobamu ebintu ebitali birungi ebizimuzimu ebisiraani ebikolimo ebipali nga wagezaako okulaba nga bizinensi eyo ennyumba ng'ogiyingira nga waginaazaamu ku ddagala eryo. Kiba kirungi nnyo. Naye ekirala nga watinkuula waggulu mu bumooli omwo ne weetegereza kuba abantu abasinga okusiraanya bizinensi ezo eddagala baliwanika mu bumooli ebweru oba munda gye baliwanika oba ne bagiteeka mu masa gy'otasobola kulaba mangu. Ebiseera ebisinga abantu abo basiraanya eddagala baliwanika nnyo omwo mu bumooli mu butulituli omwo. Kati obeera olina okwetegereza nnyo nnyo naddala ng'oyingira ennyumba eya bizinensi n'osooka n'ogiyeera bulungi nnyo n'oginaaza bulungi n'ogisiimula bulungi n'oginaazaamu n'eddagala eryo eriyamba ku nsonga y'okukola ki y'okuggyamu ebyo ebintu ebitali birungi ebyo ebisiraani biki ebipali byonna. Omala okubiggyamu n'omanya kati awo kantinkuuleko mu bumooli tulabe. Omala okutinkulako mu bumooli nga temuli kintu kyonna awo n'ofuna ate ggwe eriryo ly'oteekamu erikuyamba okuziyiza ebyo bye bayinza okukusindikira nga baagala okukusiraanya. Ekyo kye mulina okumanya. Mukimanyi nti bizinensi ezo naddala obudde obw'ekiro zifuna abasezi oba abalogo ne batandika ozzisera ne bazisiraanya ne bazisiba
kati n'olwekyo mulina okufuba okulaba nga mugezaako okuteekayo ekintu kyonna ekiziyiza abantu abo okusindikira ebintu ebitali birungi. Kijja kuba kirungi nnyo. Kankuwe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde ku vidiyo eno, nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 077773401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba mbaddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, mbaagaliza Krisimansi ennungi n'omwaka omupya. Muguyitemu bulungi, Krisimansi mugiyitemu bulungi, kigenda kuba kirungi nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.